Njawulo ki eriwo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya? Biki by'olina okukola mu ndagaano enkadde ne by'otalina kukola? Omuntu yali akubuuzizzaako ekibuuzo, lwaki amateeka agamu ag'endagaano enkadde ogakola ate agamu n'otagakola? Okugeza, tolimba, towaayiriza, toyenda. Kyokka tokuuma sabbiiti, olya embizzi, tewakomolebwa, towaayo ssaddaaka za bisolo, towaayo kimu kya kkumi. Kati lwaki bino tobikola ate ng'okuuma gali? Kye tugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga. Soko subscribinge okone ne kadaako gwejjo sookanga okulaba video zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga oyina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli naye nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Leero ngenda kuwa enjawulo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. Biki by'olina okukola mu ndagaano enkadde ne by'otalina kukola? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Kantandike n'ekibuuzo ekisooka. Bayibuli kye kiki era lwaki olina okugyesiga era ki ekigifuula okubeera ey'enjawulo ku bitabo ebirala byonna by'omanyi? Bayibuli kuŋŋaanyizo lya bitabo oba giyite library nga mulimu ebitabo 66 ebyawandiikibwa abawandiisi ab'enjawulo okuva mu mirembe egy'enjawulo nga tebasinkanangako, nga tebatuulanga kuteesa ku biki bye balina okuwandiika. Kankuwa ekyokulabirako. Musa tasinkanangako Yeremiya, Yeremiya tasinkanangako Isaaya, Isaaya tasinkanangako Yobu, Yobu tasinkanangako Luuthi. Naye bagenda okuŋŋaanya obubaka buno bwonna nga bwogera ku kintu kyekimu, ekitegeeza eyabawa obubaka y'omu, ye Katonda omu. Naye ebitabo ebirala etali Bayibuli byawandiikibwa omuwandiisi omu, omuwandiisi omu yafunye okubikkulirwa. Kati gwe wandyesize kiriwa? Ekibuuzo ekyokubiri, Bayibuli erimu ebitundu bimeka? Bayibuli erimu ebitundu bibiri, ng'ekisooka y'endagaano enkadde, ekyokubiri y'endagaano empya. Bw'obanga waakagibikkula bw'oti, olupapula olusooka kuliko ekigambo ekinene endagaano enkadde oba Old Testament. Omwo mulimu ebitabo 39. Mu makkati ga Bayibuli mulimu olupapula olweru kuliko ekigambo endagaano empya oba New Testament. Mu ndagaano empya mulimu ebitabo 27. Ebitabo 27 bino kasita obigatta n'eby'endagaano enkadde 39 ofuna ebitabo 66. Kati eyo ye Bayibuli ennamba. Ekibuuzo ekyokusatu kino kikulu nnyo. Kati endagaano enkadde tugyawula tutya? Endagaano enkadde oba ebitabo eby'endagaano enkadde byawulwamu emirundi 4, ng'omulundi ogusooka bye bitabo bye bayita ebya Pentatu oba Torah. Bino bye bisooka 5 Musa bye yawandiika. Muno mulimu ensi engeri gye yatondebwamu, Katonda engeri gye yatandikamu eggwanga erya Isirayiri, amateeka ge yabawa, endagaano gye yalagaana nabo, ekyo kye bayita endagaano enkadde. Amateeka Katonda ge yawa abaana ba Isirayiri gye bayita endagaano esangibwa mu Pentatu oba Torah oba ebitabo ebisooka 5 ebya Musa. Ekitundu ekyokubiri kye bayita historical books. Muno mulimu ebyafaayo bakabaka ba Isirayiri engeri gye baafugamu n'ebintu ebirala byonna. Muno mulimu ekitabo ng'ekya Joshua, Samwiri ekisooka, Samwiri ekyokubiri, ekyomirembe ekisooka, ekyomirembe ekyokubiri, Luuthi n'ebirala. Ekitundu ekyokusatu bye bitabo eby'amagezi oba books of wisdom oba writings. Muno mwe muli ekitabo ng'ekyengero, ekya Zabbuli, eky'omubuulizi, oluyimba. Kati nga bw'osoma ebirimu n'obiteeka mu nkola obeera mugezi oba obeera bulungi. Bino byo si ndagaano, bino byo naawe osobola obiteeka mu nkola. Ekitundu ekyokuna bye bayita ebya prophetical books oba ebyobunnabbi. Abaana ba Isirayiri bwe baavanga mu mateeka ga Katonda ne bakola ebyabwe oba ne bayonoona, nga Katonda ayimusaawo nnabbi okubalabula. Bino bye bayita prophetical books omuli ekitabo kya Yeremiya, Danieri, Ezekieri n'ebirala bingi.
ekitabo kya Danyeri kiranga ebigenda okubaawo maaso ebyo tutannaba na kulabako. Ekitabo kya Isaaya kyali kiranga okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati togatta bitabo byonna by'olaba mu ndagaano enkadde n'obiyita endagaano. Endagaano enkadde ge mateeka Katonda ge yawa abaana ba Isirayiri okuyita mu Musa agasangibwa mu Pentateuch. Kati ebitabo eby'amagezi ebyo osobola obikola, historical books osobola ofunayo ebyokuyiga, prophetical books oba ebyobunnabbi osobola okulindirira obunnabbi obwo butannaba kutuukirira. Tebiri mu ndagaano. Endagaano ge ga mateeka Katonda ge yawa abaana ba Isirayiri mu Pentateuch. Ekibuuzo ekyokuna, kati lwaki Katonda yalina okukola endagaano empya ng'ate endagaano enkadde yaliwo? Endagaano enkadde kyalinga kisiikirize oba kyakulabirako ku ebyo Katonda bye yali ateeseteese okukola. Nera y'ensonga lwaki mu Yeremiya essula eya 32:40 Katonda asuubiza nti ngenda kukola endagaano endala, nteeka amateeka gange mu mitima gyammwe nga tegenda kudiba olubeerera. Naye eri yali temporary oba yali yakaseera buseera, nga si kyekyo Katonda kyayagalira ddala. Ojja soma Mbebulaniya essula ey'E10 n'olwokubiri. Endagaano enkadde kyalinga kisiikirize, teyali perfect, yali tetuukiridde kubanga omusaayi ogw'ebisolo kyali kyakulabirako, gwali tegusobola kuggyawo bibi by'abantu. Naye yali alanga Kristo agenda okujja nti alina okufa, alina okuyiwa omusaayi, saddaaka ebeere ng'etuukiridde. Tekyali kituufu, kyali kyakulabirako just. Ekibuuzo ekyokutaano, kati njawulo ki eriwo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya? Ekisookera ddala, saddaaka ze baawangayo mu ndagaano enkadde okubikka ku bibi byabwe zaabeeranga za nsolo ate nga baziddiŋŋana buli kiseera. Naye mu ndagaano empya saddaaka ya muntu, ya Katonda yennyini yawaayo omusaayi gwe omulundi gumu gwokka, ebibi byonna ne bibeera nga biggiddwawo. Mu ndagaano enkadde byabikkibwangako, naye mu ndagaano empya byonna biggibwawo. Ekyokubiri, omukisa ogw'endagaano enkadde gwabeeranga gwa kulaba. Omuntu bw'abanga alina omukisa omutegeererawo nti oyo alina omukisa, n'alina ekikolimo omutegeera. Oli bw'akuuma amateeka ga Katonda ng'awaayo saddaaka yakomolebwa, mumulaba kugaggawala ng'azadde abaana, alina ettaka ddene, oyo omanya alina omukisa. Naye ono omulwadde w'ebigenge omanya oyo mukolimire. Naye ogw'endagaano empya gwa njawulo nnyo. Omuntu asobola okubeera omwavu nga mulwadde, tannafumbirwa, talina baana, naye ng'alina omukisa. Abefeso essula esooka 1:3 yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Mu ndagaano enkadde tewaliyo mukisa gwa mwoyo, era tewaliwo n'omu gwe baasuubiza mukisa gwa mwoyo. Naye ogw'endagaano empya osobola obutabeera na bugagga, osobola okubeera omwavu nga Laazaalo, nga ba Peetero, naye ng'olina omukisa mungi nnyo. Era omusumba akusuubiza omukisa ogukwatikako okugaggawala, kugenda mu Amerika, kuzaala baana, kufumbirwa, oyo abeera akyali mu ndagaano nkadde. Y'ensonga lwaki akusaba ekibereberye, ekimu eky'ekkumi, ensigo nga ebyali mu ndagaano enkadde, mbu Katonda asumulule ebituli by'eggulu, ebyo bya ndagaano nkadde. Ekyokusatu, obutuukirivu bw'endagaano enkadde bwabeeranga bwa kungulu. Ebisinga obungi eby'endagaano enkadde byabeeranga byakulaba. Nga kabona bw'aba agenda mu yeekaalu okusinza, alina osooka okwenaazaako n'amazzi ku mikono, ku magulu. Bw'okwata ku mbizzi obeera toli mulongoofu. Omukyala bw'agenda mu nsonga ze tabeera mulongoofu. Naye obw'endagaano empya bwa mwoyo, okwerongoosa kwa mwoyo. Kasita okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, obeera mulongoofu. Tosaana kweyisaako mazzi ku mikono mbw'olyoka obeera omulongoofu. Katonda atunuulira butuukirivu bwo obw'omunda, by'olidde ne by'otalidde tebikwonoona. Naye mu ndagaano enkadde geza okwate kamyu, embaata, embalaasi, endogoyi, akamyu, embizzi, kabeera kaweddemu. Ekibuuzo eky'omukaaga, kati mateeka ki ag'endagaano enkadde ge nnina okukuuma ne ge sirina kukuuma? Amateeka ga mirundi esatu.
waliwo amateeka ge bayita aga moral laws agagajjayo karakita ya Katonda oba enneeyisa ya Katonda kubanga Katonda takyukakyuka y'omu jjo leero n'olubeerera. Kati Katonda si mwenzi, si mubbi, si muyaaye, si mukuluppya. Kati ago tugatwala gonna agagwa mu ttuluba eryo. Amateeka ag'okubiri ge bayita aga ceremonial laws oba ag'obuwangwa okugeza abagisu basala embalu Abaganda ow'enkima talina kuwasa wankima kati ag'abagisu tegakwata ku Baganda naye ate waliwo amateeka agatufuga ffenna nga Bannayuganda. Kati amateeka agatufuga ffenna nga Bannayuganda ge bayita moral laws naye ceremonial laws oba ag'obuwangwa ago ge g'Abaganda ag'abagisu. Kati ceremonial laws ag'abaana ba Isirayiri tegatukwatako okugeza okukomolebwa ebiriibwa n'ebitaliibwa okuuma sabbiiti embaga y'okuyitako. Amateeka ag'obuwangwa tegayina ngeri gye gakufuula muntu mulungi oba kuzimba nkolagana yonna Katonda ga kungulu tegayina mugaso. Buwangwa bw'olya embizzi ng'oli mu Isirayiri obeera okoze kibi, bw'olya empeewo ng'oli Muganda ng'oli Mbuganda obeera okoze kibi naye tekirina ngeri gye kikwataganamu ne Katonda. Amateeka ag'okusatu ge bayita aga civil laws ago ge galiko ebibonerezo bw'olimenya nga bakuwa ekibonerezo bakutemako omukono bakuba amayinja oba bakutta. Kati ago nago tetugakwata. Ekibuuzo eky'omusanvu ate era kye kisembayo bwe libanga etteeka baalyogerako mu ndagaano enkadde era ne baliddamu mu ndagaano empya nina oddikola oba siina ddikola. Oyina oddikola awatali kubuuza muntu yenna. Njagala onteekere wansi mu comment section teeka ki erikubuzaabuza mu ndagaano enkadde nga weebuuza nina oddikola oba siina ddikola. Linteekere wansi mu comment section nja kuba nkuddamu. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga by'osoma tobitegeera noonya ku WhatsApp namba yange eyo mbeere nga nkugatta mu WhatsApp group yaffe tubeere nga tuyigira wamu okusoma Bayibuli. Nkwebaza nnyo okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoona kadaako okusharinga okulikinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.